naye omulala sosebus omwegasseeko totiddeemu kkono ogamba nti wayinza okuba wekyekubira era osinzidde ku kyokugamba nti kenneegatteko. Munnange kati ze sinza pima busobozi bwa social management gye nkutene nga muno management nga onagamba muno ngikutte eno ngipimye muno tejja kusobola kukwata kino oba kino. No, amaanyi gali ku sausage ogaye muno munnange nze ndi brand. I've come to you, this is where I see myself oba kintu kyendi okukola kituuke wano. So yo gamba potential negamba yes kubanga management empya eno yandigambye saagala kukola naawe. No. Naye it will come with a brand of Prince Omar because it is so potential, it is so something new and something to bring out of Prince Omar. Let's talk about your music. Yeah, musical or immediate music mbadde nakatayo limba lwangawo nanayagiza mbadde nina latest single gye mbadde nina. So right now nga wenfunya management empya nayina enteekateeka guno omwaka okukola concert. So because of the new management I postponed. Ensonga lwaki na postponinga kubanga era nga ngambye buli enkyukakyuka ejja ne plani zaayo neteeka zaayo. So management eno empya ate nayo kati na plani zaayo nga byegenda okulera Prince Omar ate nejesuubira okutwala Prince Omar. Bintu bya signing contract oba just bigambo bugambo? Nedda no, this is working professionally. Working professionally. Buli kyenjogera ku wano kule is working professionally. Yes please. Tuwa working under contract. Ebanga nyinza obutatatu ta maaso ga kamera wano nate ndi naye ate right now I'm happy to be working with the management. I'm so much excited to work with it. Ona music mpya ina? Nina music mpya ne right now mbadde nyina video shoot gye ndi shooting right now olimba lwangu olupya Ringing of Fulumya. I think nga mu wiki emu bamunako ezidirira nja kubanga ndota. Baluyita no ne title everything I'm disclosing out kubanga management mpya is disclosing out everything as a new management. So mbadde nsabambi nga yo management wegenda okubanga ese Prince Omar mu ngeri endala ate surprise nga abawulizi bange n'abawagizi bange njala kibatokako nga kipya. Obadde ku ki bango obadde obuzemu kiki obaddeko? Omunayuganda yenna hamunange buli mwalina otambuza eranze ate nange ndi mubuuka muto ate nkyanoonya bingi nnyo siga muno ate muno njasalwayi muno nkola music yekka music mukola nate ombanga nkoze birala era byemba nkola byongera ku kitone kyange kubanga kitone kyange nino kyetooza bingi nnyo ebino kikwatirira. Walutwala baki papula ekyafulumira mu humble management nga mulaga mwasasudde cricket over mwajimaze olina okutegeka Facebook cricket over wagisaziza bo wali ku lunaku lwe lumu ne Vixen Ragend okuteekayo enkololo wabisaziza mu esente mwasazewo zifiireyo? No, nedda bambi omanyi bambi ebintu ebisinga tebadde ku Prince Omar emabega omanyi era kyawamba bagambye enkyukakyuka ereeta bintu bingi nnyo. So management eno empya erina nayo byeyagaliza brand ya Prince Omar ekole ate inenge byenjagala inenge gyeyagala ebikolemu wa Prince Omar badde obikola wote kati nga naffe otuzengo katuli bapya mulamu kati bigire wote ne wote. So for that reasons I had to postpone and leave this year to next year. No. See, there's no refund. That dates are staged to next year. But because kwanga management in PR, we are letting it to do everything at its pace and in a new way. Nga management in PR. Ati demo. Aneda bambi. Ola bambi. Management in PR yo yasanze brand ate kati yo naye inabyetesaganya muno wano otugira woti nga mbagambi buli nchuka chukede n'amaanyi gayo agenjawo ate amaanyi gayo ge establishing ino gireka negala je bambi. Erinya Prince Omar badde litambulirako ebintu bingi like of bad news nga bagenda bakuspenga kwenya Prince Omar livuga nnyo nekyera namugamba livuga nnyo n'okusinga music. Ogenda kola otyokola ngo jjawo biri ebadde bikwogerwako abantu osobola kuba feedinga mu music amanye Prince Omar aliwo music not mawulire. Ekibuuzo kyo kirungi nnyo era ngina kizira gye mbadde ngamba omanyi management zino fa abayimbi zidepictinganya ate ze zitondawo ekifaananyi kyaffe eri abantu kubanga kyona kyengenda okukola nze omuyimbi n'obusobozi bwange buvira mu management yange kazibe sente muno njagala kukola sente muno njagira nti kiba management. So nina essuubi lya maanyi nnyo sina ssuubi wabula I'm so confident that management gyenfunye empya ate bintu bingi byegenda okuleeta ebirungi ennyo ate byegenda okukyusa kulinnya Prince Omar.
Prince Omar abasinga badde bakwettanira okuba nti oli mwana wa mugagga olinamu ne kasente. This time round tulowooze nti nno ogenda kukwataganya ne management empya Arafat agenda okuteekamu ssente oba ogenda sigala nga biri ebikadde? Ebikadde munnange sibitegedde naate kuva dda nga nze ngakola music wange guno mulimu nkukutenga mulimu kubanga nakifunanga ekirabo mu bulamu bwange mukikwatanga ekirabo n'omulimu kuva lunaku olwasooka paka luno lwenjogera tekibadde muno music wange ayimiridde lwa ssente za muntu oba ki nedda bwagazi bw'abantu nakwagira kw'abantu kubanga ne mbanga ntaddemu meka nga tebawagira nga tebateekayo emitima era munnange tebikola makulu so omuzigo wange okuyimirirawo si ssente zange mukwano gw'abantu nakwagala kw'abantu yebambi oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ozobeera disappointed n'ogamba nti abamu bawadde amataka abalala bawadde amamotoka bawadde emitwalo bawadde ki emitwalo gya dola Arafat omuwadde ki kizimbe omanyi bagamba ekisinga okusomesa bwe budde. Time is the best teacher. So it has been 6 years and a couple of years nga ndi mu ndongo muno nsobi nyingi zenkoze kubanga siri mutuukirivu ng'omuntu yenna naate mu nsobi zenkoze zinjigiriza ate nange kinene nganzi muvubuka alikola mulimu gwe ndi okukola. So within that n'abantu bendi okukola nabo bendi okukwatagana nabo kati kuluno kuno ndi kukwatagana nabo kuno nga ekintu kino kikwata nga mukikwata mu mikono nga manya wemanga natomera bwano kuno nga nvuga kuno ngina kuvuga nga mpite eno. Now I know my mistakes, I know my faults, I want to just move forward. Oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ennyo. Ogenda kyewala otya okubanga tetidda mutambulira ku linnya lyo? Nedda muzeeyi ekiriwo abakyala nze njagala abakyala mbaagala. Bo mbaagala. Naate ate okwagala abakyala tekiriiko mpimo. Kiri busobozi bwa musajja. Naate ekibaddewo kyonyiza ogamu ekibi ekiri ku sayidi y'abakyala. Kugamba nze omambo nno saagala kufa ku baana ate munno ate oma yalina embuto n'azigira wetu. That is very wrong. No. Era n'omuntu yakula ekyo yali Grace Khan osanga just yali atanishinga linnya lyange kubanga unawulira ekintu ekyo mayinza nkwatanya ebintu byange mpola kubanga obuyambi natandikirawo muwerawo straight obuyambi instantly obuyambi amala obufuna ne mugamba muleta omwana tumutwale ku DNA. It has been a couple of while. Ate ngamba leto omwana oyo tumutwale ku DNA. Old management yange naina when I was working with Trigger. Trigger mugamba leto omwana oyo bagenda mukole DNA. Yani wabawo okuwetamu. Ne ngamba munange toba manager ala foraze management empya kyesookeddeko. Ngamba bagaya buli management empya kyekola. So ebintu ebyo byonna ebiri mabega ebyo. I think ebibaddewo some people balina intention I think sabotaging mbuuka alina ekirooto kye. Walinako enkolagana ne Grace Khan? Nedda Grace Khan muyimbi ate mba nina okuba nga nina enkwatagana naye. No ng'ovudde ku ky'obuyimbi eyamwa ku muntu love. Nedda nze olaba kyenjagala kyensinga okwagala ye clarity. Nze sina mukwana Grace Khan. Grace Khan si mukazi wange. Grace Khan wanyuzeeyi. Nedda anti kati DNA ekigireeta wabukakafuna kw'abantu clarity. Okitegeera nawe kenyini kanku example omanyi kwa abasajja gyovera gyetambulira abasajja bonna omukyala ayinza ovaayo naye atula kubanga kati muzekanza omulimu gwenkola n'agamba omwami oyinza omwana ono gwenina wuwe. Okitegeera because he has been spoken with publicly abantu boolina obbawa clarity. Singa kamya kusaba DNA n'agagwa kitaawo ogikola? Singa ki? Kamya kusaba DNA n'agagwa gwe tata wange. Kamya yani? Kamya. Singa kamya. Anti kamya ye musajja. Nati ngamba wabanga mukyala. Kubanga nze kati kangu example. Kati ngawo banamuli abali wano. Mulimu abakyala abalimu. Interaction eriyo. Nagamba ogwe tata we. Watata omwana we. Nagamba agenda ku DNA. Ate sizza muliro mu kamera kiba kifu. Okitegeera nati kati nze ngena ku DNA kubanga labayo. Wenzizza muliro mu kamera. Ate n'omwana we okitegeera musi wange. Kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza. Ate nalabanga muli ate yamusiba ku muntu ate muli uwe. Kijja tormenting omwana oyo. Okitegeera it is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right.
walabika video ng'ositula omwana DNA munaye tusabi twamwegaira tugikole n'agaana ne tumugaba kama no do DNA couple of times. She has refused to do the DNA. So that means nedda ensonga z'omukwano munange nga wengambye bunaye si mukyala wange era simulinaako omukwano gonna kisija nedda nina baganda bange bannya abato so situla baganda bange nga ndi malwaliro mangi nnyo osanga bankwata video ndi muyimbi nga nsitule muganda wange nga mututa bamukebere mukadde ke kamwe bali nedda tebiriko mwana akavoice nga naga otute mwana wa Grace Khan kituufu kwenkanawa anti omuntu yakavoice nga tedali ddoboozi lyange muzeeyi kitegeeza DNA eti yakolebwa DNA munaye tukyamusaba tugikole munnange tatu gy'olina ku mukono mami n'omwana sina tatu eri omuzungu ku mukono ki Prince Omar ogere sabotereze ekintu ekyo kwa kikyole kyonona nnyo erinnya lyo nenga amazima gennyini ensonga nga nyituza ku mmeeza nze Omar nvumirira nnyo omuntu yenalina atabeera mwana ekisooka nze brand ya Prince Omar ngagga okubanga erina obusobozi obulabirira omwana okitegeera it's a very disappointing thing ovaayo n'oliratinga ekintu ekyo ku linnya lyange ate nenkunoonya that air ate nabo bangozanyisa kwiso bando and then you are astonishing my name okitegeera I want clarity nze ni muvubuka so kulabula kikotwale ate omuwala w'ekawempe yagamba tolabirira mwana we anti kati ngambye ekyo njaga nyoze clarity clarity ono alimu abantu abasabotaging you see sometimes you see as we are doing these dreams and doing whatever we do mulimu balabe baffe kati nze mulabe wange atenze okuntakinga agenda yita mu kino okitegeera ajja kikozesa so me in any way I love to give back clarity era nze ensonga yonna ebaayo ngamba nengamba Oma eri weti era newe avaayo twali ku birthday twalina Mickey seems too funny I think baganda bange ambi nali nabo nembagamba nedda nganze ensonga weeri sijasooka kyogerako natya kubanga kyali kipya nnyo gye naye sinafunako omwana mu bulamu bwange nengamba akansooka enkikwate mba sijja kuzza muliro mu kamera so tolinayo omwana yenna no sina mwana yenna kati kulabula kikotwala eri abantu naddala abakyala bavayo nga bagamba balina abaana si kulabula ate n'okulabula nze kwensindika saagala njawule muno njawulira abakyala w'abasajja no ebintu ebireeta ebyensonga bantu baffe kuba naive nakukozesa bantu banaabo kibi nnyo tolaba muntu olina ogamba muno alina kino kati nga wa kirina kamuzanyezanyo guno temujjemu kino kibi nnyo it is very wrong you get wali akolera mu linnya lya Prince Omar oba mu kifaananyi kya Prince Omar ayinza okuba nga akola ebintu ebyo ne babikusibako kyenyiza okugamba ekiriwo siga muno babikola ate muno samu ebintu bino bikola weboogera naate media eno can post about anything omuntu asobola okudda ena post n'agamba Omar this nateeka ku mulungi this and this it is everyone has a right on their social media platforms naye ate nze kyemanjagala njogere nga kyenjogedde nga nze akyogedde ate nga nkyogera nga nje nganze mutuufu bwakyo Prince Omar tukkiriza nti buli muyimbi tatuze tukuba ku mukono zigaako nekyezitegeeza mu bulamu bwe olina tatu y'omukyala ng'akuta omwana etegeeza ki tatu munna tatu eyo njirina wano bayiri ku mukono nedda tatu nina tatu eno mama wange nange ekintu kyesinga okwagala mu nsi nyina akayimba nayimba ku maama kayimba kange ka maama omuntu gwensinga okwagala mu nsi ono ye maama kati ono maama nange you get it that's the love ate kati ebintu ebiraga kwagala omukyala kojja nze engeri gyenjaga maama wange I don't want any woman mu ggwanga muno ayisibwe mu ngeri zendaba ate things that are happening around the country bw'otunuulira omukazi ki ekisinga okukubako ekisinga okuba ku mukyala neeyisa yeesooka kubanga omukazi omusinkana nga aboggola ekisooka nja kudduka naye wabanga alina eneeyisa nga ya buntu nja kweyanjula ate njogereko naye ye muzeeyi music kikyosuubiza abawagizi bo okomyewo with fresh management ndongo mpya buli kimu kipya kiki kyosuubiza abawagizi bo abakwadde bakumanyiko abadde bakutwalira mu ttuba liri eri abiri kiki babasuubira for now nze kye mbasuubiza only maximum kubanga this year amazima gennyini we had to have a concert but we are interrupted why were we interrupted twali interrupted kubanga nalina ebintu bye nalina osobola nga bino mbadde nyina osobola mu mpewo abawagizi bange mbateeka ku page emu naye nganza omuyimbi naye ate guno omwaka nga nyina management empya ate amaanyi gayo nzunyiza ate ngamanyiiko ate ngalabyeko already
basuubire only good things only, starting from the first project I'm doing with the management. Ye bambi n'abalabi baffe bambi mujebaleko mwogerako ne Prince Omar. Ensonga waki baganda bange mbayise leero kubategeeza bambi Prince Omar alikyusa management. Prince Omar badde awakanga ne Trigger management n'ate contract ya management enkadde tuse ekiseera neggwako nemba nga nkute management empya ya manager Alpha. So right now Prince Omar ali mu different management. Ye bambi kyatuuse ku management enkadde kwa munayi bw'aba abadde akola bulungi kiwayawukanye naye ate newegatta ku management. Brand yonna kati nga kankuwa example nga timu y'omupiira eba ne manager na managing ebbanga lya contract yabali ne brand yeyo. Weggwako contract yeyo bakwata manager omulala brand nesiganga etambula. Prince Omar si product muno ya muntu oba muno manager yena muno. Bano managers olaba enkwana nabo is contracts. So manager omukadde contract yeyo yaweddeko nange neeyongerayo. Omuntu bw'aba akoze bulungi ye bambi bayinza n'okwongezaamu akasaala. Trigger abadde takola mirimu gye bulungi. Nedda bambi abadde akola emirimu gye bulungi nnyo bambi. Ate muganda wange ate mwebaza nnyo bambi kubanga bingi nnyo ate byakoledde Prince Omar brand. Lwaki walonzeewo Arafat? Waki nalonze manager Arafat? Omanyi ba individuals abasinga oba omuyimbi naye na brand yonna nange enoonya wa point y'okutuukako. Epuma pamu negamba nze kusinziira nga nze wenkolagana ne source eno oba ne source eno nja kutuuka wano ne wano. So mba manager benina mu Uganda wetuna mu Uganda manager Alpha omanyi omuyimbi kiba kinyuma nnyo okukola n'omuntu gwolina same human naye. So Prince Omar unayogaba unasinkana manager abasinga ate nenjoga nabo ne mawulira story